Dr. Jose Chameleone azzeeyo emitala w'amayanja for medical review eside eno ate nga wali omukyala munnange Rema Namakula kyeyekola munnange ate Germany kikabuka lengera ate munnange ekiri eno bampita Geminati era nga nsinza ku Geminati yugi ngenda kubeera nga ntandika wali ne Dr. Jose Chameleone era nga avuddeyo ko wali n'atukakasa obubaka bw'abadde atadde ku mukutu gwe ogwa Instagram era nga atugambye wali n'atugamba nti no agenze munnange ate Nairobi era nga boogezaako okulaba ekifaananyi ekyo kibadde kitweddinga wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram era nga tukakasiza wali n'atugamba nti no agenze for medical review okebera ate munnange obulwadde bwe we butuuse munnange eside eno naye nga mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone bw'atyo bw'abadde alabiseeko mu kifaananyi ekyo era n'akatambi nga bw'okalaba wano akatambi ako era wabadde atuuse wali munnange bamwaniriza ate bulungi nnyo e Kenya era nga bogezaako munnange ate okulaba akatambi ako. Bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga bwe nti we mukyekinzeeko esayidi eyo kati abo kankuggyewoko ate nkutegeezeko eruuyi eno munnange omukyala Rema Namakula munnange emitala w'amayanja esayidi eno naye ali eno muganda wange kye yeekola kikabuka njuga nti nno omukyala ono abadde munnange ne program oba tukiyite shows ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo era nga yasookedde wali Denmark n'avaayo ate munnange n'ajja munnange ate Germany era nga Germany eno ate naye wanaaba avuddeyo ate ayolekeye wali munnange ate Sweden yatugambye Sweden kw'ossa ate ne Netherlands ate munnange esayidi eyo naye nga muganda wange ali eno munnange ali mu kushiringamu ko esayidi era nga bogezaako okulaba akatambi ako. Kw'ossa ate n'ebyo ebifaananyi era nga bw'obiraba munnange ebibadde bitweddinga nkugambye wali waliwo kyatulazeeko kaawo ng'ali mu kwekubisaamu selfie wali era nga bw'ogezaako okulaba naawo ng'apoozinze muganda wange omukyala nga ayambadde kye bayita okwambala wali n'asooka n'ateekako kasimayiro omulengera bulungi yoyo nno munnange ate omukyala Rema Namakula kyaliko munnange ate sayidi eno nkugambye kye yeekola munnange ate sayidi eno kikabuka era nga bwe nti bwe mukyekinzeko esayidi eno ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo nkuwe updates endala kakasa nti no subscribinga kasita obeera nga tonnaba kw'ossa ate n'okulayikinga video wali wonna ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.